Guno omulundi gwakuna nga abavuzi beenula ekizinga kye Ssese gye bagenda okuvugira mmotoka ez'okusanyulwa obusanyusa abalabi n'okubaako ebintu ebikalu bye bagabira abaana bataliiko mwasirizi. Omukwanaganya waazo Godfrey Kiyaga nga ate naye agenda kuzeetabamu ategeezezza ng'abavuzi bwe baweze 20 abaakeewandiisa. Tubeerayo ne tuvuga emmotoka zaffe naye nga tetuvugira mu buddi. Tuvuga ne tumalako katugambe section esooka ne tulinda bannaffe bwe oyabiza omupiira mu section eyo tukulinda then ne tuyingira section endala nga buli omu amaze okwetereeza. Mu bintu abavuzi bye basuubira okugabira enfuuzi kuliko engoye, engatto, bulangiti n'obutimba bw'ensiri. Okusinzira ku mumyuka w'akulira ebyokulambula makubo Charles Semengo, buli kimu kiwedde okukolwa era mmotoka z'abavuzi bakutandika okuzitikka ku lunaku lw'enkya okuzoolekeza ku bizinga. Kuvuga ku lunaku lujja kuba Lwomukaaga naye ku Lwokutaano olw'eggulu abavuzi bonna lwe batuuka mu kalangala naye emmotoka zo tugenda zitwala mangu olw'okwewala okusigala emizi entebe na biki. Obuwanvu kiromita esingamu obuwanvu ziri 11 ezijja okuba nga yesinga obuwanvu. Eddako eri 8.6 n'endala 8.8. Abavuzi abamaze okwewandiisa mulimu Nnantamego w'empaka zino Wycliffe Kenya, Laira Mayanja, Joseph Kamya, Patrick Mugisha, John Consta, Black Widow n'abalala. Mmotoka zakwetulwa mu nvuga ssatu mu mugatte gwa kiromita 30. Oluvannyuma abavuzi bakukyalako mu somero lya bamulekwa erya Child Day Care erisangibwa ku kizinga kino. Frank Serugo, WSTV, Kampala.